Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi okubira Abasiraamu okuba obumwatu obumaleme ku bukubya mu kisi wabula basigale nga beeyisa bulungi obubaka bwisiza mu Sibwana kyawozi kiberu kisiriza nga busomedde Abasiraamu kusala ku ttaka ly'Abasiraamu erisangibwa Entebbe. Abavubuka baffe bagukozese nga bawa amawulire amatuufu n'okwogera ku bintu ebizimba eggwanga. Wano Sheikh Rajab Besigye akulira amasigita kuwa agambye kitunyi Abasiraamu okumaliza ekisiibo. Naye mu kusiiba la'allakum tattakun kye kigenderwa nti abantu mu abasiiba mufune okutya Allah subhanahu wa ta'ala. Ate RDC w'Entebbe Frank Kyaze atuusise okuba omukulembeze gw'eggwanga beebaza okumulonda n'okuyita obulungi mu kisiibo. Era mbasabye okukolerera eddiini yaabwe, kwagala Katonda waabwe, okubeera ab'amazima, okubeera abantu abalungi, okubeera abakozi, okubeera abantu abeewaayo. N'okusala Yidi Masigide Hussein nasana kulemeddwa mu Sheikh Yassine Ssekikubo onaze Abasiraamu okukomya okukemettirwa emmeeme lw'abannaabwe abaliko ebirungi bafunye wabula basabe Katonda era bakole butebalira mu kifo ky'okugulira bannaabwe ebisongovu. Akaseera ko kagenda kujja. Takustressing omuntu ng'alina ky'otayina. Abakyala bw'olaba omwana ow'obuwala omuto ng'avuga giyero tonyiiga, tokolima, tomukasuukirira bigambo nti abo beetunda kakkana omutima sala puresha. Imamu wa Masjid Hussein Sheikh Sulaiman Seguya wasabidde abazadde okuteekawo enkolagana ennungi n'abaana mu kifo ky'okubateeka ku nninga n'obukambwe oluusi kibaviirako okwennyamira. Abaana tubazzeemu amaanyi. Waliwo omwana yakoze bubi teyafunye 20 points neyetta baagalaga ku mawulire naye nga ba pressure ey'omuzadde. Ate omukanga ya polisi n'omuntu wa bulijjo Nansana Sewuliba Muhammad walabudde abantu naddala abaana bawala okuwala okutambula ekiro. Tambula obudde bw'olina okutambuliramu. Tulina cases eza rape and theft. Babakwata ate ne babakpa. Yokubasiti Yusuf bw'okuba ekisaze okusala kulemeddwamu Dr. Sharif Sengendo Senuga akutidde Abasiraamu okusigala n'empisa zibadde mu kisiibo. Kwetabiddwa ku yaliko omubaka wa Kempe North Alhaji Latif Sebagala Sengendo nga mubaka bwa Ssukusiima Ssaabasajja Kabaka obubaka bwe yawadde Abasiraamu ne Pulezidenti Museveni olw'okuwa Abasiraamu obubaka obw'essuubi. Ssaabasajja Kabaka twasiimye nnyo obubaka bwaffe obuyozaayoza Abayisiraamu mu ggwanga lyonna. Asabye Pulezidenti Museveni okuyimbula abasibe bonna abakwatibwa ebifuzi kibeere ekirabo ekya Yidi. Bannayuganda bonna kubanga abantu bangi abalina abaana baabwe abakaaba abadaaga abalina abaami baabwe abali makomera naleeza ku nsonga ez'abasibya tebazimanyi. Tukusaba ng'okulemeza eggwanga ekirabo kyogenda okuwa bannayuganda nga tonnabakulayira kwe kuyimbula abantu bonna bonna abali makomera. Okusala ku masigiri akise Buwambo mu ggombolola wayise okulemeddwa mu Sheikh Ahmed Sserungi buli ggwanga nga yamyeko omukulu w'ettwale ery'e Kasangate basusika babira beri abo abeetale mu kuddayo ebibuuzo ebikwata ku Busiraamu mu kiseera ky'ekisiibo. Gajati kwata okwasa omuddu ono tufenga bulungi tufune kinakyo. Sheikh Sserungi buli ggwanga asizidde wano n'asaba abazadde okusomesa abaana okusobola okuzimba obulungi omusingi ogw'eggwanga. Ku bintu eby'enkizo mu Busiraamu kusoma. Okusoma kukulu nnyo kubanga kye kyamagero ekikulu wekiti Muhammad sallallahu kye yajja nakyo kusoma. N'atugamba nti okusoma kwa bwatteeka okuva nga kyojjoozaaliwe paka lwofa. Yemaganya okuumeyo okusaala Idi kutandise kusaasatu nga kulemeddwamu Sheikh Ismail Kazaga ono akubiriza abantu obutakemebwa na bikemo byensi wabula basigale nga babadde mu kisiibo. Etukubiriza okukola, etukubiriza okuba mu bantu abeenyigira mu mirimu kubanga ebbanga lyonna ibaada eno eyangwirwa nnyo omuntu Allah ng'alina kwayisiriza. Wakati mu kusala ssentebe w'ekyalo kino Jabel Musoki asabye abazadde okufaayo erinnya ly'abaana baabwe naddala mu kaseera kano ng'olugula emaganjo okutuuka abaana lugenda kukolebwa baleme kuluzannyiramu. Abantu abatambula ababooda bonna bannayengulu beere abeegendereza mu butakalubiriza abo abakola oluguudo. Mwekyo Pulezidenti Museveni awadde abageeto ettuli lya Idi nti 12 bazisale bawutemu sopo zibakwasiddwa Meja General Christopher Damulira kuli ekitongole kikesi mu poliisi ne Meja Makuteesa Komamboga. General Damulira ategeezezza nti kuno kusiima kwa Pulezidenti eri abageeto olw'obululu bamuyira n'okukuma emirimu mu kalulu. His Excellency Yoweri Kaguta Museveni
omukulembeze w'eggwanga antumye kwase abaana ba ghetto ettu lya Idi. Ye Meja Emma Kutesa ategeeza Pulezidenti Museveni alowooza nnyo kuvuka ba ghetto nga mwetegefu okutambula nabo. Kubanga kano twakamala katugenda kutandika enkulaakulana y'omukulembeze w'eggwanga ali mu kupulaninga okututeekako nga baana ba ghetto. Tezaffe okuva eri Pulezidenti wa Uganda His Excellency Yoweri Kaguta Museveni. Twebaza nnyo omukulu General Damulia Meja Kutesa wamu ne State House Controller Madam Jenny Baleche abasobodde okubeererawo abaana ba ghetto.